ne kati osobola okunsanga nga sikyatuula kubanga waliyo gaba ebiki ebifo. Waliwo n'abaasaba obwa kansala ne kati naffe nga tetukyatuula olw'okuba waliyo ebifo ebyokukola ki ebyokugaba. Naye njagala kwogerere bagole bange ba councillors, mbasaba basebo ne banyawo mukkirize nti ebifo ebiriwo bijja kubanga ng'ebifo nga 6. Executive bajja kulondayo aba secretaries 3 ne deputy chairman omu. Tujja kubeera ne speaker ne deputy speaker. Ate ffe tuli bangi, ate ebifo biri 6. Kitegeeza nti tekisoboka ffenna okukola ki okufuna. Mbadde mbasaba oli Yosefu baganda be bagenda ne bamusanga gye yaddukira e Misiri. Bwe yamala obbeeyanjulira nti yenze Yosefu wammwe gwe mwatunda e Misiri, n'abasindika baddeyo e Isirayiri bano ne bakadde baabwe baddukira eri mu nsi eyali emmere. Ne bwe yali abasibula n'abaga nti kale mugende naye timuyombera mu ki mu kkubo. Yali tajja kubaayo, baali bagenda bokka nga ye asigadde e Misiri. Naye n'abasibirira entanda nti temuyombera mu ki mu kkubo. Banaffe ba councillors, wano bwe mugenda okweweera entandikwa ennungi oba embi, kanso yammwe oba egenda kubeera ya Ndooliito oba egenda kubeera ya Kukkaanya, ku bifo bibiri bwe biti nti tulonda speaker, tulonda deputy speaker. We mugenda okusalirawo ba kanso yammwe enebeera ya Kukkaanya oba enebeera yaki ya Ndooliito. Mu lyato eribbira omuzungu agamba temubeeramu muwanguzi, nti eryato nga mwenna mutudde mu lyato lyerimu, naye gwe n'otandika olikubamu ekituli kubanga oba oliawo kapiteni w'eryato tomwagala, naye ng'ate naawe oli ku lyato lyeriki lyerimu. Kituufu gyali kubeera yakubbiza lyato lyammwe. Nze ndi mubaka wa palamenti, naye omulundi guno nagamba nti njagala ndabe bakansala nga balondaani sipiika. Naffe abalala abali mu councils endala tuleke ab'eggoma balonde sipiika waabwe. Nabadde mukono mu municipality n'endaba nga bakuba akalulu nga towulira bagamba nti waliwo bebawadde ssente ate waliwo beki. Abatulonda bibamalamu amaanyi okuba nti nno batuwulira nga tuli mu bintu ng'ebyo, bajja kulekeraawo n'okulowooza nti abakulembeze tetuli serious. Kakati mbadde nsaba basebo ne banyabo temuyombera mu kkubo. Ebifo biri bibiri, muyite mu Kukkaanya. Weewaawo nze nesunga n'okulabako ku kanso ejja ogamba weewaawo naddala nga kati wano newankubadde njogera nammwenna kuba kati twafuuse baffenna, naye ate tekirema kumanya nti nze ndi wa NUP. Ate mu kanseni ey'eggoma twebaza nnyo abantu nti baagituwa ffe aba NUP tugikulembere, era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbadde mbasaba abali ku saidi eyo aba NUP era nammwe nakigamba abamukono municipality nendoza nakibagamba leeti nga bamaze okukola bye bakola. Kati nkibaddamu ti ne bwe bakutenda nga okudduka todduka nga n'oyitawa wammwe. Olwaleero obugumiikiriza bw'olaga olwaleero enkya bwe bunaakutuusa ku lyengedde. Sebo ssentebe nkusaba nkuwe ng'ekyokulabirako. Waliwo olunaku lumu ebbanga liyise ne tulonda bakansala ng'omu ku bo ye yali Kyasa Humphrey. N'ayagala nnyo okubeera sipiika ow'eggombolola y'eggoma. Ne tumuzza wabbali ne tumugamba nti butuufu ebisaanyizo byonna obikola ki? Butuufu yalina n'ebisaanyizo n'okusinga gwe twali tuwadde. Ne tumugamba naye guno omulundi si gugwo, dda wabbali oleka oli ayitemu. Wakati mu bulumi obungi mmanyi bw'olwo nakkiriza.
era n'atabeera ki sipiika. Ekisanja ekyaddako yafuuka sipiika. Kwolwo ng'ate tugamba banne ti mulekeraani kyasa. Abatuwuliriza basoma olugendo lulungi, abatatuwuliriza bejjusa. Olwaleero tuli wano Kyasa agenda kulayira mulundi gwakubiri bwa chairman bwa Goma division esinga obunene mu Uganda yonna, era bwe kutaba kulyaza amaanya esaana okuba kati nga bwe kiri municipalities endala, nti municipalities endala obukulembeze bwa division buba ku ddala lya municipality. Ate kati ekyo ku luno mu parliament kyengenda okwesibako ennyo nga njagala okulaba nti division za Mukono zituuka ku ddala erya municipality ezo zokka, kubanga Mukono kibuga kikuze kyamaanyi. Kakale omusajja alayira gwakubiri kuba kyamaani n'obwa sipiika yabuba kubanga yakkiriza olunaku lumu nga tebabumuwadde n'avaamu. Kyova olaba bagamba nti we should sometimes lose in order to win. Emirundi egimu tukkiriza ne tuwangulwa tusobole okufuuka abawanguzi n'okukirawo. Ate emirundi emirala abantu bapapa ne bawangula naye ne bafuuka abawangulwe. Ntunuulira sipiika wange e Kampala abumazeeko emyaka 3. Ndowooza yeegomba nti singa nasigala ku bwa deputy, kuba singa yasigala ku bwa deputy singa olwaleero akyakola ki akyaliwo. So abo obugambo bumala eri bakansala, ebigambo bitono ennyo eri omuntu omugezi biba bimala. Nsaba temuyombera mu kkubo, naddala mu abange aba National Unity Platform abakola majority, banamu aba NRM mwe mugezi ekyokukola, oba kanso yaffe enebeera ya Ndooliito oba enebeera yaki ya Mirembe. Nsaba Katonda ababeere mukkanye, mukkiriziganye, mwagalanyizike, mutegeere nti ebifo buli muntu wano asaana, naye bitono. Tewabaawo asaba ndi kulaba, ng'Omuganda aga nti osaba ndi kulaba ng'asaba eryenvu erimu. Akusanze n'eryenvu limu n'agamba limpe, bw'omugamba nti nange nina limu nange ndi kulaba lwe ndibeera n'agange. Naye nga mu butuufu era naye yabadde asaba ndi kulaba, kubanga yabadde kyasaba naye alaba tekikola ki tekiriwo. Basebo ne banyabo abantu ba Uganda ziramu bagamba nti obulwadde bwa Ebola bwa era ababuzudde ng'ate butuse buto mu Uganda ne bazuulayo abantu ababulina. Mujjukira COVID bwe yajja twasooka ne tusaagamu tugenda okwekanga ngassa abantu. Tetwagala ate kweteeka mu mbeera eneggazaawo eggwanga lyonna. Obulwadde buno bwa ddala, temukwatagana mu ngalo, temugwangana mu bifuba, kulukuunyanko contact. Bw'olaba omuntu ng'alina obubonero abasawo bwe batugamba omutwale mangu mu ddwaliro. Okukyala kuyimiriddemu. Olwaleero Kereziya ekedde fulumya biragiro. Enkola y'okukwataganako mu ngalo okwagaliza nnyiike n'emirembe evuddewo. Faaza okusembeza kivuddewo. Okukyala nti ekisomesa kyeno kyakyadde egindi kuvuddewo. Era gavumenti eva kulangirira okuyimirira ku obubaga bwonna n'enkuŋŋaana. Amateeka ago tugakwate tusobole obulwadde obwo okubusalako sipiidi kwe butambulira, tubuwone bugende mangu. Tujja kuddamu tukuŋŋaane tukole embaga, obulamu bwe buki bwe bugagga. Omanyi mu Uganda mwazzeemu omuze omubi gy'obwesige mu gavumenti. Buli gavumenti kyetugamba tugamba ekola ki? Kakati bannange ku luno bino ebintu bya ddala. Kale bwe baba balimba kasita batugamba kukola bituufu, naye toddamu neweegalabanja n'ogenda ng'okwata abantu mu ngalo ng'obagwa mu kifuba. Tujja kwereetera akanyamberege naddala ate zino disitulikiti ezaffe eziri ku muguukirira awatuukira abantu abangi. Ebirala mbasaba tusabire nnyo eggwanga lya twagalane, tukwate mukono waffe ono mu bukkakkamu, okulonda nga bwe kuwedde, tandika okukolerera ekitundu. Ffenna tusinge nnyo okwettanira obwenkanya n'amazima
abakulembeze baffe abagenda okulayira, bw'oba tomanyi kulayira mu luzungu teweekaka kirayiro, gamba abakirayiza bakuyambeko kikube mu lulimi lwotegeera, kubanga ekikulu kulayira. Yeffe bennyini abateekawo etteeka nti teweetaaga buyigirize kusaba bwa kansala, nolwekyo tewali wajja kusekerera okusinga bw'onoolayira ebigambo ne bigaana okukola ki okutuukana, ate ne batuteekako. Wabula mbeesiga manyi mugenda kukiyitako. Katonda ababeere, mbaagaliza olunaku olulungi. Kabaka waffe Mukama mutuwangaalize. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala. Nsaba munzikirize ngende.